Otekao QR King Saha Mansur Semanda kiki ekimuluma mu mawulire agakagwawo ono ekimbe ekimukubye ekibadde ekizibu enyo kigambibwa mbu atusiddwawo nga wama embeera ye sinnungi wabula ate wenkoledde vidiyo eno ng'afunyemu akangubanguba era ne bakkiriza n'okubanga obutambi babwa abawagizi be ekituufu kyeki olunaku lwe nagenda mu ddwaliro okukyalira mu kunyatasera omu ku bafuuti soja abajjaawo bagamba nti waliwo embeera era waliwo n'embeera gye baagala okuteekawo okulaba nga abayimbi abasinga ab'enkyukakyuka tebabeera ku trail za Kyagulanyi olw'ensonga nti abayimbi bano abasinga balina crowds ze bapuulinga njagala owulize bulungi nnyo bampita hanzi eno information tulina olala bw'ogenda jjijja omuyimbi ayitibwa Mansur Semanda be bamu ku bayimbi nga bw'ogenda eyo mu bitundu by'ejjinja enkya Bobi Wine gy'agenda okubanga ali ne program bweti bw'egenda okufaanana kati nnyo wabula nti be bamu ku bayimbi abasodo okubanga bava e Kampala eno ne bapuulinga crowds mu bitundu by'ejjinja eyo kitegeeza nti ebusoga eyo abayimbi ne babadde wano ebbanga ng'ombi asobola okukuba ekivulu wano naye nga ogenda okukola ekivulu ejjinja eyo n'ofuna abantu kibadde nga kizibu omuyimbi yekka yakikola emirundi 2 bamuyita Mansur Semanda kitegeeza nti ejjinja eyo ayinayo obuwagizi ng'ogyeko ng'obi agenda okukulembera bannabyabufuzi n'abayimbi olunaku olw'enkya Pulezidenti Bobi Wine gwe njogerako nti bagenda kubeera bazibu nnyo abayimbi bano okulaba nga be bamu ku nsonga ezirina okuba nga zireeta abantu kakati Foot Soldier yangamba nti abantu tebaagala information kubanga etambula naye bwe waliwo olukwe olwokola nga abayimbi bano bakendeezebwa wetwogera ye mukunja ebye ebimufaako mubimanyi bulunyo kati ne Mansur Semanda naye ebibye byebyo ebifa sides eyo so yeetaaga okuteeka mu ssaala n'abayimbi bonna abatambulira ku campaign trail za mukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kakati bwe bitu bwe kati ne Nnyo jonkwe video eno ekyali mpanvu yongera ogiwa obudde Mulwade. Okay, kale. Katwongere bateka mikono gy'Omukama kisitwegereye kuwamu. Ndimpenkeza musaba Mukama abawonya abalwadde mulina yakwata emiryamu emutuukirivu naye mbatuna ekitafayisa byonna tukwebaza ekirabo eky'obulamu kyotuwa naye tukwebaza olw'abaana bo bano abali mu ddwaliro Mukama tukusaba bagwereko omukono gw'oguwonya buli omu ebimuluma gwenyini obikwateko basobole okutereera wonya taata n'abaana n'omwana ate ne famire yonna obawa omukisa basobole okubeera obulungi bukametendo n'ekitiibwa bwe bityo webiri sides zeeyo kakati mu vidiyo eno waliwo omwami bamuyita Mwesigwa yavaayo in fact Mwesigwa David yavaayo n'abuuza Yoweri Museveni ekibuuzo candidate wa NRM olw'ensonga essaawa eno candidate n'amugamba nti ddala ekituufu ku ddwaliro y'Omukono era n'abinyonnyola nga bwe njagala okubanga mbikwa Mwesigwa namule gadde gatambuzibwa eno comment esinza okubanga nkozesa vidiyo Mwesigwa tannakwatibwa wabula we twogera ekibaluwa kibakuntumye ali ku wanted era omukyala ayitibwa Prime Minister Robina Nabbanja yamuteekako dda agenda akole statement wabula Mwesigwa ali mu kutya agamba nti obulamu bwe buli matigga vidiyo eno yagikoze njagala ogirabemu wabula tannakwatibwa naye olwa comment ya Bobi Wine ono njagadde abantu abasinga bakitereze Komisona wa police akulira security omwana oyo agenda akole statement emenyawo kye yayogera bamuyita Mwesigwa ali ddwaliro ly'Emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi nabo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'aba afunye ebweru ne nkuleetera ripoota endala Kayunga General Hospital oxygen plants zaazikira kasisite mwaka mulamba n'ekitundu His Excellency n'osuubiza nti ogenda kukikwatako naye since then ne kaakati tetulabangako kigenda mu maaso kyesitegera obunafu His Excellency buli side ki buli eri Ministry of Health eri abakulira amalwaliro oba mu ba RDC and DSOs neyanza nnyo Mr. Excellency simanyi oba amanyago ani amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV weewaawo yadde president yatuukiriza kyenamu deposit ali muwadde n'ampeereza Prime Minister ngende tulabe embeera nga bweri era n'abiraba emu bye yalaba naye nga bwe mumanyi munnange ebintu essaawa yonna emu esobola kukyuka n'efuuka 2 oba 2 esobola kukyuka n'efuuka emu ate nga gwokimanyi nti eno eri emu ne bagifuula n'efuuka 2. Prime Minister agamba nti ekibuuzo omwami Mwesigwa
munnamawulire wa Galaxy kyeyabuuza omukulembeze w'eggwanga kyali tekyetaagisa era kyali kibi nnyo era yalina okuba nga yeetonda. Minisita we yatuukayo because mujjukira Museveni yagamba omwami Mwesigwa akwatagane ne Nabbanja bagende basooke bagonjole ensonga ezo. We yatuukayo Mwesigwa nafunye akakisa nenjogerako naye. Mwesigwa agamba nti ekituufu ebintu nga we yabyogera we byali naye agamba nti mu Uganda muno nga bw'omulidde nti ekintu kisobola okukyuka emu ne bagifuula bbiri naye nga ekituufu eri emu naye ne bakugamba nti ezo ziri bbiri naye nga gw'ogiraba eri emu era ne bakukakasa batyo. Kakati Mwesigwa bambi ali mu kutya nga bw'omulidde ebigambo bye simanyire ddala embeera eno oyinza gikomentingako otya. Nabbanja yagamba ono alabisa pulezidenti nga baakamusabula. You can't, tosobola kuvaayo n'olabisa Yoweri Kaguta Museveni nga yakamala okubeera nominated. Kibi nnyo nnyini ddala. Bambi Prime Minister n'amugamba nti Mwesigwa ebigambo bimenyewo ate ogenda okola statement ku mbeera eyo. Wabula ate abantu b'enjawulo bakoze reaction kweyo ensonga abasinga bagamba nti yakwatiddwa naye nga Mwesigwa ate ye tanaba kubanga akwatibwa akyali standard still naye nga anoonyezebwa ali wanted ali bambi mu hiding place. Okay, enough is enough. We've been silent too long. So, David Mwesigwa has been sent to prison by the orders of the Prime Minister for speaking the truth and pointing out the terrible state of hospitals in Mukono and Kayunga. Madam Prime Minister, with all due respect, Honorable Nabbanja Robina, if those things he has said are false, bring forth what is truth, not to take him to jail, so he can be held accountable in public the way he mentioned them in public. I mean, you're one of the people who used to bash Museveni's government while you're still in parliament, and I'm sure that is what got you there. Are you intimidated that because he's speaking that he might get a higher position and offseat you? Are you intimidated that he is exposing the dirt and the corruption and the incompetence that is in the government, and you inclusive? Free Mwesigwa. He's doing what is right. And all other political prisoners must walk free. Thank you. Omwana alimba president nti oxygen plant tekola kweri ebadde tekola ku mazima president waffe nga twakamusabuukulula. Njagala abapoliisi abali wano, nina komisona wa poliisi akulira security, omwana oyo agenda akole statement emenyawo kye yayogera bamuyita Mwesigwa ali yatiddewo wano asigadde Mukono ajje wano akole statement ate yeetondere president. So ekisinza okundeeta essaayo lwaleero weewaawo yadde nkyekwese Prime Minister yavaayo n'alagira nti nkwatibwe ntwalibwe ku poliisi bankoleko investigation. Sinakwatibwa era obubaka oba akatambi akayitingana ku mikutu nedda balimba tiyenze sinakwatibwa. Nze nkyali weneekwese wenkyali weneekwese sinakwatibwa. Saagala abantu baddeyo bawudiise eggwanga nti ndi mukwate oba ki nedda nkyali bweru. Weewaawo yadde ekiragiro kyafuluma nti nkwatibwe naye sinakwatibwa. Ekirala ekyandibadde nga nsemba nze kyenfa saagala abantu bagambe nti ndi munabyabufuzi oba kuliko ekibiina kyenkotogera oba kyenkubya nedda siri munabyabufuzi. Amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Sinakwatibwa era obubaka oba akatambi akayitingana ku mikutu nedda balimba tiyenze sinakwatibwa. Nze nkyali weneekwese wenkyali weneekwese sinakwatibwa. Saagala abantu baddeyo bawudiise eggwanga nti ndi mukwate oba ki nedda nkyali bweru. Weewaawo yadde ekiragiro kyafuluma nti nkwatibwe naye sinakwatibwa. Ekirala ekyandibadde nga nsemba nze kyenfa saagala abantu bagambe nti ndi munabyabufuzi oba kuliko ekibiina kyenkotogera oba kyenkubya nedda siri munabyabufuzi siba munabyabufuzi n'obwodimpa obwa defense ku kyalo sibwagala sina kibiina kyenjagala nti oba kino oba kiri nedda. Ekibiina kyange gwe mutima gwange, ekibiina kyange ye famire yange. So tuleme kwogera bindi nti ndi mu mugongo gwa gundi oba gundi yandi mu mugongo nedda. Nze nkolerera muntu wa wansi. Okuba munnamawulire kitegeeza ki? Okuba munnamawulire tekitegeeza nti olina kubeera n'ekibiina.
munamawulire omutuufu tolina kuba na kibiina munamawulire mutuufu olina kwogera ensonga eruma abantu gyokola amawulire. That's why nti mumawulire tubalina ne stories ze bayita community stories. Kati nze gye nakola is a community story nti ekwata ku muntu yenna okuva ku wansi mpaka waggulu. Nti bwe mba nagenda mu ddwaliro n'ensanga amalwaliro embeera gye galimu nga mbi, abakazi bazaalira wansi, oxygen plants zaazikira, Kayunga na Mugango oyo gwe ŋŋamba abasawo ku lw'omukaaga tebabaawo. Kyesitegeera obulwadde olw'omukaaga weekend tebukola, weekend obulwadde nabwo buwuumula. So naye nga bwe mumanyi Abannayuganda oba n'abantu mwena mbeebaza mwe bali kumbeererawo nti emu esooka kufuuka 3 kisoboka mu Uganda. Naye nze ndi ready okusigala nga nfiidde ku mazima ku oyo omuntu wa wansi ekimunyigiriza. So sikunze nganze kinoomu. Saagala mugambe nti waliwo ndi mugongo, saagala mugambe kinedda. Nze ndwanirira muntu wa wansi. Pulezidenti w'eggwanga nkwebaza we bali kuvayo kuyingira mu nsonga yange. Kubanga bwanga wavuddeyo eddwaliro baalisuubiza kuliwa tenti n'okulizimbira buildings endala. Ab'e Kayunga namwe mwebale kuwulira nti Prime Minister ajja ne musobola kudduka ne mugwata sinda ne muziteekamu. Yadde zibadde tezikola ebbanga ebyo byonna naye mwebali kuziteekamu. Kubanga kati nze kinabadde njagala oxygen plants zibe nga zikola. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala, sinakwatibwa era kinaba kigenze mu maaso eggwanga lidda kukitegeera. Amanya nze Mwesigwa David Nankwandigala TV.